Ekitabo kya nnabbi Ezekieri essula esooka. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'30 mu mwezi ogwokuna ku lunaku olw'omwezi olwokutaano, bwe nnali ndi mu basibe ku mabbali g'omugga Kebali, eggulu ne libikkulibwa ne ndaba okwolesebwa kwa Katonda. Ku lunaku olwokutaano olw'omwezi, gwe gwali omwaka ogwokutaano ogw'okusibibwa kwa kabaka Yekoyakini, ekigambo kya Mukama ne kijjirira ddala Ezekieri kabona mutabani wa Buuzi mu nsi ey'Abakaludaaya ku mabbali g'omugga Kebali, omukono gwa Mukama ne gubeera ku ye eyo. Awo ne ntunula, era laba, embuyaga ezikunta olw'amaanyi ne zifuluma obukiika obwa kkono, ekire ekinene n'omuliro ogwezingazinga n'okumasamasa okukyetoolodde, era mu gwo wakati ne muva ng'ebbala erya zaabu etabuddwamu effeeza eriva mu muliro wakati. Era mu gwo wakati ne muva ekifaananyi eky'ebiramu 4, n'embala yaabyo yali bw'eti, byalina ekifaananyi eky'omuntu. Era buli kimu kyalina obwenyi 4, era buli kimu ku byo kyalina ebiwaawaatiro 4. N'ebigere byabyo byali ebigere bigolokofu, ne munda w'ebigere byabyo nga mufaanana munda w'ekigere ky'ennyana, era nga bitangalijja ng'ebbala ery'ekikomo ekizigule. Era byalina emikono gy'omuntu wansi w'ebiwaawaatiro byabyo ku mbiriizi zaabyo 4, era ebyo 4 byalina obwenyi bwabyo n'ebiwaawaatiro byabyo bwe biti. Ebiwaawaatiro byabyo byagattibwa buli kiwaawaatiro ne kinnaakyo, tebyakyuka bwe byatambula, byagenda buli kimu nga byesimbye. Ekifaananyi ky'obwenyi bwabyo byalina obwenyi bw'omuntu, era ebyo 4 byalina obwenyi bw'empologoma ku lubiriizi olwa ddyo, era ebyo 4 byalina obwenyi bw'ente ku lubiriizi olwa kkono. Ebyo byonna byalina n'obwenyi bw'empungu. N'obwenyi bwabyo n'ebiwaawaatiro byabyo byali nga byawuse waggulu, ebiwaawaatiro 2 ebya buli kimu byagattibwa wamu, n'ebibiri byasaanikira emibiri gyabyo. Era buli kimu byagenda nga byesimbye, omwoyo gye gwabanga gugenda gye byagenda, tebyakyuka bwe byagenda. Ekifaananyi ky'ebiramu ebyo, embala yaabyo yali ng'ebisiriizi eby'omuliro ebyaka ng'embala ey'emimuli. Yayambukanga n'ekkira wakati mu biramu ebyo, era omuliro nga gumasamasa, ne mu muliro ne muva enjota. Ebiramu ne biddukana mu biro ne bikomawo ng'ekifaananyi eky'okumyansa kw'eggulu. Awo bwe nnali nga ntunuulira ebiramu ebyo, laba, namuziga ku ttaka ku mabbali g'ebiramu, buli bwenyi ku bwenyi bwabyo 4 namuziga emu. Embala ey'abannamuziga n'omulimu gwabwe baafaanana ebbala erya berulo, era abo 4 baalina ekifaananyi kimu, n'embala yaabwe n'omulimu gwabwe byalinga namuziga ali wakati wa namuziga. Bwe baatambulanga, baatambuliranga ku mbiriizi zaabwe 4, tebaakyuka bwe baatambula. Obwekulungirivu bwabwe bwali buwanvu bwa ntiisa, era abo 4 baalina obwekulungirivu bwabwe nga bujjudde amaaso enjuuyi zonna. Era ebiramu bwe byatambulanga, bannamuziga baatambuliranga ku mabbali gaabyo, era ebiramu bwe byasitulibwanga okuva ku ttaka, bannamuziga baasitulibwanga. Omwoyo buli gye gwabanga gugenda gye baagendanga, eyo omwoyo gye gwabanga gugenda ne bannamuziga baasitulibwanga ku mabbali gaabyo, kubanga omwoyo ogw'ekiramu gwali mu bannamuziga. Ebyo bwe byatambulanga ne bano baatambulanga, era ebyo bwe byayimiriranga na bano baayimiriranga. Era ebyo bwe byasitulibwanga okuva ku ttaka, bannamuziga baasitulibwanga ku mabbali gaabyo, kubanga omwoyo ogw'ekiramu gwali mu bannamuziga. Era waggulu w'omutwe ogw'ekiramu waaliwo ekifaananyi eky'ebbanga ng'ebbala erya kulusitalo ow'entiisa, nga kitimbibwa ku mitwe gyabyo waggulu. Era wansi w'ebbanga ebiwaawaatiro byabyo byali bigolokofu, ekimu kyalina 2 ebyasaanikira eruuyi, na buli kimu kyalina 2 ebyasaanikira eruuyi ku mubiri gwabyo. Era bwe byatambulanga, ne mpulira okuwuuma kw'ebiwaawaatiro byabyo ng'okuwuuma kw'amazzi amangi, ng'eddoboozi ly'omuyinza w'ebintu byonna, okuwuuma okw'oluyoogaano ng'okuwuuma kw'eggye, bwe byayimiriranga ne bissa ebiwaawaatiro byabyo. Era waaliwo eddoboozi waggulu w'ebbanga eryali waggulu w'emitwe gyabyo, bwe byayimiriranga ne bissa ebiwaawaatiro byabyo.
era waggulu w'ebbanga eriri waggulu w'emitwe gyabyo kwaliko ekifaananyi eky'entebe ng'embala ey'ejjinja eya safiro, ne ku kifaananyi eky'entebe kwaliko ekifaananyi ng'embala ey'omuntu ku yo waggulu. Ne ndaba ng'ebbala ery'ezzaabu etabuddwamu effeeza ng'embala ey'omuliro munda mu yo enjuuyi zonna, okuva ku mbala y'ekiwato kye n'okwambuka. Era okuva ku mbala y'ekiwato kye n'okukka nalaba ng'embala ey'omuliro, era waaliwo okumasamasa okumwetoolodde. Ng'embala ey'amusoke aba ku kire ku lunaku olw'enkuba, bw'etyo bwe yali embala ey'okumasamasa enjuuyi zonna. Eno ye yali embala y'ekifaananyi eky'ekitiibwa kya Mukama. Awo bwe nakiraba ne nvuunama amaaso gange ne mpulira eddoboozi ly'oyo eyayogera.